engeri gy'oli kojja n'ensonga ekyatulumya omutwe Segirinnya Muhammad omugenzi bagenze ne bakola DNA. Baani abakoze? Segirinnya yagenze n'akola DNA? Famire ye ne balooya be. Famire yaani? Ey'omugenzi Segirinnya. Bagenze ne bakola DNA ku baana be. Naye ebyavuddeyo ku baana omwenda abataano si babe. Ate mbu waliyo n'abalala wakyaliyo n'abalala batagiddwako ndaga butonde. Kino kiwawaazizza bannayuganda amatu. Kyawawaazizza baawawaalidde bwereere. DNA baani abaagikoze? Famire omuli maama azaala Segirinnya. Maama wa Segirinnya yamanya abakazi Segirinnya mwe yazaala abaana? Oba yakakasa? Ne balooya ba Segirinnya. Balooya be yabazaalamu? Ne Parliament. Parliament yaliyo nga Segirinnya azaala abaana be oba yamulaba Parliament yalaba Segirinnya ng'alina abaana be? Yalaba nga alina abaana naye bulijjo bakaabirira omulanga bulijjo bagukubira Parliament. Anti bagukubira Parliament naye tetulina buyambi bw'abaana bano. Obuyambi oba tebuli ekyo olw'okuba balina obuyambi nze natuuse okuba nti ndowooza bwendi nti ebigenda okugabanwa bitono okusinga abantu be bagenda obbiwa. So balina okukatinga costs. Ng'engeri yokka gy'oyinza okukatingamu costs kwe kushookinga kuba nti abamu obajjamu. Lwaki ebyo ebintu tebibeera ku bantu baavu? Gwe kati ng'ofudde ne bagamba tusooke tukebera abaana. Kati bagenze ne basimulayo Segirinnya ne bamusalako akanyama? Bamuggyako omusaayi ng'akyali mu ddwaliro. Nti tulikebera bwe tuliba tugaba ebintu ng'ofudde. Nange nkyasiriwazibwa ku ebyo. Bagumuggyako ne bagutereka ndi bw'alifa ogenda kufa naye bw'onaaba ofudde. N'omufu nga tannafeera yali akyogeranga kirabika abaana bano. Kirabika abaana bano. Anti kojja ekiriwo omukazi omu alina omwana ali mu myaka tugabe kale era afula ayingidde ebiri. Omugenzi we yafiire omwana yalinga mu mwaka gumu kitundu. Segirinnya yagenda mu kkomera n'amalayo emyaka egyo. Avuddeyo mu kkomera amazeewo omwaka nga gumu n'ekitundu oba gumu ng'ali mukosefu. Wagenda bakugambako nti bwe yali omukosefu nga talina kyasobola. Yali tasobola. Gwe wali mukyala we? Nedda. Kati ebyo biwakane. Anti waliwo ky'obalabala. Ekibinti musinga kutegeera bitali byammwe. Mwandi bali musinga kutegeera byammwe. Naye oli bw'abanga abaana babe nga yabatuuma n'amannya naki gwa ovooti eno n'ogamba mbu abaana si babe. Ekyokubiri bwe baba bakebera omuntu DNA bakebera ani naani? Taata. Kati taata yafa. Oba ku w'oluganda. Wati ow'oluganda gwokebera singa ye babanga si wa mu kika ekyo nga naye baagabayo mugabe. Andi amateeka ga DNA ganda ga butonde gali gati. Anti nze nange mbuuza kuba sibimanyi. Bakebera ku bantu ba famire. Bakebera ku bantu ba famire. Okukakasa nti ono omusaayi gwe guno. Nze ndowooza bandibadde bakebera ku baganda be. N'okebera ku ssenga ne ku muganda w'omufu. Oba ofunye omusaayi omuki? Omutoofu. N'olyoka okebera bano. Naye oyinza okukebera ssenga naani? N'okebera ssenga n'omufu. Kanjogeremu n'ono katono. Soko kwatemu katono. Ko. Omwana gwe bakebera muba mutawaanya wa bwereere lwa nsonga omwana teyali mu bizibu byammwe. Mumwe embarasinga mumuto kyalinga mentally and spiritually kale. Kuba bw'otaataaganya omwana n'omuyingiza mu butakkaanya bwammwe obukufuula okuba nti obufuula omwana nti si wa waka. Ebintu by'ataalimu omuswaza ogenda okugira baganda be mikwano gye batandika omuboola abantu batandika omusekerera. Omwana oyo banaabasasulira kibo okubataataaganya batyo. Ekyokubiri omwana nze olowooza nti bw'aba atondeddwa asinga kubeera wa ebbanga eddene.
si mu lubuto lwa nnyina omusaayi aseyalinga ku gwani gwa maama emmere alya ku yaani ya maama omukka gwassa maama ebintu byonna ebimufuula omwana omulamu mu lubuto bivaawa mu maama lwaki ate bw'oba okebera DNA okebera taata omusaayi anti kati awonze siri musawo naye kyanti kyenkubuuza si kyozzeemu omusaayi gwa maama omwana gwe yafunako kuba gwalina era kwabadde akoze ne bwaba bamuzaala omukazi bw'amala okusindika omwana n'agwa wali basala ekirira nga kiva ku maama okuva ne kuki kati lwaki bw'oba oyagala okukakasa omwana ono ate omusaayi okebera gwa taata nze kyenjagala bannyinnyonnyole anti kati awo wenkuleetera ekibuuzo kojja newenkubuuza kati kiri oba okizzeemu anenze siri musawo eyo technical issue ya musawo technical issue kyenva njagala abantu abalala bave mu bintu ebyo baleke ensonga zino taata w'omwana nga yamaze okukompuleyininga waliwo taata w'omwana eyakompuleyininze nti abaana bano si bange kyekireeta ddi abafamire maama jajja maama talina buyinza bukompuleyininga kuba omwana si wakikaaki anti bamukabirira nti twagala ki buyambi mukwano tulaba mukadde ofuna obuyambi maama wayinza okugamba ku baana bo nti babakebere n'alagira mukazi wo ntugende bakebere ku baana bo alina right kagirina egamba abazukulu bange babakebere simanyi oba weerabire nti maama wo si wakikaaki maama wayinza kakati okusalawo omusikaawo maama talina ne bw'aba yaliwo tasalirawo kika bw'olina ekika ky'omanyi nti nno omukulu w'ekika oyo mukyala anti ne baganda b'omugenzi nabo bakkiriziganyizza naani n'ebiri ebya baganda b'omugenzi nabo balina kye bagoba baagala bakatinga cosps bakendeeze ku baana abayinza okugabana ku sheeyo bukadde ebisatu oba obadde nakyo tokimanyi bakendeeze ne ku ssente nga bwe baba bandiweereza obukadde bubiri ng'amanya bumala abaana buli omu amuwaako 3 kekamu 2 nga naye ekinaana akyezibika baba amayumba agaliwo nga bamanya baagala bakendeeze kati bayagadde kujjamu abo abaali balina ennyo olujanja nti tukebere abaana kyebakola nga bagamba nti ate gwe ayagala ennyo nti bakebere abaana abaabali abalala ate ababo be batali ba musajja ebyo babikola ne ku mulindwa muwonge babikola ne ku mutabani wange walukagga babikola ne ku musajja gwe bayita Samona ne ku kafeero babikola olw'okuba baali baagala ebyokugabana era bukya byakugabana biggwawo bye baali bagabana baali bazzeeyo gamba nti bano si baana ba kafeero bukyaba ebyokugabana biggwawo wali owuliddeyo abagamba ku byamulindwa nti bano si baana be era ojja kulaba nga n'abo bonna abaana oluvannyuma lw'emyaka nga bagamba mwana wange baseggirinya ate tebagenda kudda tubuulira nti kyazuuka ndi baseggirinya olw'okubanga bye baali baagala okuvuubiika baabivuubiika dda gwe oyinza okumbuulirayo omwavu omu lunkupe gwe baakayanirako DNA atalina kye banaagabana oŋŋambe nti omukazi omu ku basajja ababadde beera abateeka epipa zino ku nabugabo abazisa kuli batute abaana be ku DNA kuba talina kye bagenda kugabana kati wenjagala okwebuuliza muzeekagati mu Buganda waliwo statement egamba omwana waani mwana wa musajja mwana wa mukyala omukyala okusinziira ku ekiri kyoyogedde ekya DNA omukyala yakubuulira nnyini mwana tewali nsonga lwaki ogenda mu byuma by'otaakola lubuto bikubuulira ni nnyini mwana ng'ate gwe walukola waali anti nnyinza okuba nalukola naye ate n'obaligamu okubaliga kwe kuluwa n'okyamako ebbali gwe bwe wakyama ebbali ababo nabo baba batwala ne babakebera omusajja bw'agenda nazaala abaana gy'abazadde omukazi yali agambyeko nti tubakebere oba babo nga nawe bw'oyagala okukebera benzadde nti oba oli awo nabaliga gwe naawe bw'ogenda gy'ogenze n'ozaala abaana wali olabeyo omukyala akugamba nti abaana bakuleetera mu ddya lyo oba mu bufumbo bwo ngoga
naye Sanchez abaana abo tusooke tubakebere mwami lwaki nga tubakebere nze abaana abange tebabakebera kuba nze ngendo bagaleeta ndi bange nze nabazaala nga naawe bwe wazaala ababo anti woovaawo byebyo ebizibu ebijja bwe nga ndazeewa Mungu akuyisa Mungu bwampita yaŋŋamba nti abantu abasigadde obattanga obagobaganyanga oba bakutugamba gatta Luganda ate kati gwoba okyayogera kakati nkugamba kino bali be bakusetegeerera olwaleero nkubuulira kino ekireese ebizibu byonna bantu kuba na mimwa gya luwewere butava ku social media bw'oli bw'asanga kino n'alasana n'aleekaana n'akola ki tewaliwo nsonga lwaki omusajja wetandika weekengera abaana abali awaka ate nodda mu kuleekaana tugende tukole ki bajjajjaffe baabeerangawo ne bataata baffe nga balina abaana abatazaalibwa waka nga baatugaana n'okubagambako abaana abo nti ono si ye taatawo ate olina okumanya omuganda yenna gye bufa ne gye bugenda mpozi oyo nga nejjako erya Sseggirinya naye bw'abanga akyalirina ezya Sseggirinya omufu oyo alina okumanya nti omusajja omuganda abeera ne taata we n'abeera ne kitaawe n'abeera ne kitaawe geregere gwayita taata yoyo amuzaalira ddala amutaatira mu buli nsonga amukolera buli kintu amulabirira amuyiirawo omubiri ye taata kyekimuyisa taata kuba ataatira mulimu gw'oyita kitaawo kitaawo ye muganda wa taatawo oba mukulu oba muto kuba bw'obanga taatawo yadda ku nze toyinza kumpita taata omukulu mba kitaawo niwobaawo ng'oli kitaawo geregere olw'okubanga nnyoko yakuzaala ate n'agenda afumbirwa awalala oli naye abaki kitaawo geregere olw'obigere bya nnyoko gye byamutwala n'olwekyo omusajja bw'oba bawa abaana abazaaliddwa kkiriza n'omukazi aba n'abaana batakuzaddeemu olw'ensonga nti wali omwagala wamwagala yenna oba olina mwagala n'emmaali ye tewaliwo nsonga yonna ekugambisa nti abaana bano mubatwale ku DNA nga naawe omukazi omanyi nti gwe wafuna yali azaddeko oba yali yayagala dde abasajja kisoboka okuba nga wamuleeta ali lubuto ng'ate toyinza kugamba nti lujeemu paka lwonaafuna olwange kati ebyo tobinyega osirika n'osirikira ddala n'okola kiraamo kyo n'ogamba nti nina abaana bana naye bali omukaaga ogwesogeddeeko mbawadde kino na kino na kino naye abaana bange ab'omusaayi ye gundi ne gundi ne gundi ne gundi balabira awo nga mu kiraamu bali tebaliimu naye nga babawaddeyo amanyi okwogera nti waliwo abaana abali awaka mukyala wange omulungi oyo abatwaliranga kitaawe oba ab'ekika basifulanga nga bwe basobola ne mwami gundi omukuza abaana abo ne mubatwala ewa kitaabwe ekyaleeta ebyo byonna okubaawo mubuukira nnyo ebitali byammwe bannayuganda babuukira nnyo kasa mwabuukira ebyo birthday biki n'okwalula ne mukujjawo okwalula abaana so babanga baalula abaana nga kizibu nnyo oli okuleeta omwana atali wa kika ekyo ne bamwalula kuba okwalula kusala nga atali wa kika akalira ke tebakateeka mu baana ba kika nali mmanyi okwalula kw'abalongo anti bino soogera by'omanyi mbadde njogera byemmanyiize osobole obimanya si kyo yesebo oba gw'omanyi kale byoba otubuulira abalongo baalulwa ate abalongo babasiba nakubamala okwalulwa omwana yenna ow'ekika ayalulwa ennaku zino wakyaliyo abakazi abalina obulira abeewammwe be muzaddemu be batabulina gw'olowooza nti abaana bonna obulira bwe bukutuka babuteekawo yoyogera gwe mumanyi mwe mwogerako we mukoma kumanya ne mulowooza nti ensi yonna weemanyira abakazi babutereka obulira
era nga bagambye nti buli mukazi ajje n'akalira muwa akakadde alina abaana bataano ajja nabo n'atwala obukadde 5. So okwalula abaana kwalinga kuyamba kinene nnyo abakazi obuteekola kinga atya nnyo ndi maama balikebera omwana nga si waawaka. Ekyokubiri omwana okumwalula abantu abakazi abo baafangayo nnyo okulaba nti takkiriza mwana we kugenda bwe baalulira kufuna bizibu kuba waliwo abamu abalina ng'ekika kyabwe bw'oleeta akalira k'omwana atali waabwe ne bakateeka mu kibbo mwe bayiye amazzi oba amata ng'omwana oyo ayinza okufiirawo ku sipooti. Ogenda okulaba abaana nga omwana olaba nga abeera ayogerera waggulu baleekaana nnyo avuma abantu akola ki nga yafaanana taata we gwe mutalinaawo nnyina gwe yasanga ng'ava mu bidongo. Ogenda okulaba omwana nga gwelowooza gwe tunuulira nnyo obwana obulaba bwana nga buzina amazina okukamala obukamazi ng'omanya abasinga nga kaana kato abalaba ewala aba yalabye edda nti oyo nno maama we kirabika omusajja yamuzaalamu nga yali ava mu bidongo ng'akaana kato nga buzina ebintu newebuza nti kana akaana bikazina kabijjawa. Oli ogenda okuwulira nga nti ate ayagala omuwala oli omwana wa mwannyina mukimanyi mwannyina so nga omwana ye olw'okuba amanyi nti naddala bambi omwana oyo olwo kitandise muli mu mutima okujja nti oyo si mwannyina. So mwabo bennyini abakazi abasegereenya omu abadde ayinamu abaana abo bonna babasudde ettale. Anti kakati lwaki babasuula ettale ng'ate eyabazaala yamanyi gwe yabazaalamu kwabo bonna ani yali asula ne gundi ne Seggirinya mukyala kati ate omukyala nga yali asula ne Seggirinya gw'otandikirawo okuleeta ekyuma kyewasanze mu laboratory kyekisala waani nnyini mwana. Nze ndabanga obuba obutategeera era ne palamenti bagisaba abaami bali mu kusaba bannaye wetuba buli oluuzaala bwe tuti nga tukyalina muleeba DNA esooka ekolebwe. Kakati ekyuma kyasulanga omukazi yalinga asula ne Seggirinya ng'ekyuma kiri mu laboratory kati kyoyagala kyekisalirawo abantu nti ono omwana wuwo. Oli sayansi nze nina sayansi we namuviirako Tanzania wano mu 2020 Tanzania sayansi yagamba Magufuli yaleeta juice avudde mu paapaali ne mu bintu ebirala n'agamba mukebere ebyo COVID. Abakugwa abaali bakebera ne badde ne bagamba nti COVID ali mu samples ze waleese muyitirivu nga lwakimanya nti baali nabo bamugese nti yali aleese samples nga zijje ku mapaapaali naki bone bamugamba nti COVID yali awo. Waliwo gayi eyafudde omuyimbi Daudi Mugema bamukebedde mu laboratories ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nga tebalaba bulwadde ng'ate oli omulala yagamba nti kansa naye ng'abalina ebyuma bulijjo gye batwala abantu bagambye nti omusajja mulamu muzibu. Sayansi wetumwagalidde awo era sayansi yategeerera nti oyo mwana wo nze sigwensegeerera ate ffe waffe tulina enkola eyaffe yakwalula baana. So tudde ku nnono bw'otakola ekyo bw'otadde ku nnono bw'otayagale bya buwangwa byo n'oyagala ebyabalala mbalaba mutinkiza n'ebyabalala baafidde muzanguya nnyo nga muzikuza naye ate okwalula abaana kubalema. Kyoba okola weesibe ku kalikyazizo ennono n'obulombolombo ke kali akayimba gundi ke yayembe Ndugga. Nze mbabuulidde bwe mutaakola ekyo mukyazaala nnyo ebikuzire nga bbumbuzi ate mmaze okunnyonnyola ate bye biruwa. So abaana babaleke babagabire emigabo gyabwe oba katono katya bakababaleke abaana bakafune kuba abaana maama waabwe akugambye nti no ye taata waabwe gwe atali taata waabwe
atali maama we toyina wosinzira kugamba nti omwana ono si wa musajja ono not until ng'omukazi agambye nti nze omwana gwe mwewanikako si wammwe. Tegeeza omukazi buli obuvunaanyizibwa bwe nti yagaba omwana akyabulina okujjako nga gwogamba ndi mwakikyusa nti ekyuma ky'emalabalatore kyekimugaba naye omwana bandigambye nti ekyuma kya DNA bwe kiba tekinnafa omwana tabawuwo naye bagamba nti maama omukazi bw'aba tannafa teweekakasa mwana kaddemu ng'omukazi gw'olina tannafa abaana tobeebalirangako bukya ku makyanga mutabani we omukulu ne bagamba nti oyo omwana ononno nga mwana wa gundi nja kuwaayo ekyokulabirako kimu. Twali mu lumbe lumu omusajja oli yalaama n'agamba nti omwana wange ow'emyaka 4 gwe mpadde ebizimbe by'amaduuka bino eddenze ekkulu katalitta omuntu ne ligenda ligula ejjambiya ne leetonowa eggaali awagala aba kyecwacwana bwatyo yecwacwana manzi ngenda kutta omuntu obiki omusajja omukazi maama w'omuobulenzi n'amwira mwana wange jangu genda obuuze ku mwami oli gw'olaba oyo yaliwo amazzi mu pipa genda omubuuzeeko bino ebyolumbe bino bigenda empola gusi yakuzaala oyo genda obuuze oyo taatawo genda omubuuzeeko nti nedda maama olimba gwe weezaalayo nze nkubuulidde taatawo gyali wano mbadde kkumirawo kuba ye yali asobola okuweerera n'okulabirira oli yali tasobola naye nga ye kye yali asobola kuzaala naye ono yakulabiridde tugenda omubuuzeeko omugambe nti taata lwaki ebbanga lyonna bwandeka eno okutuuka okuba nti nkaayanira obusika obutali bwange baateekako omusika eddenzi nga ligenze kunywa lyagenda okudda engulu nga baamenyawo dde ensiisira omukazi yagaba ki abaana so si kyuma watya bwe mumala okugamba nti abakazi abaana abo si basegirinya ne bukya ku makya omuwala ogenda osegirinya n'atandika okubaloosa nga ababuuza nti abaana bange mwagaba baaki mwerabawa twakola ensobi olwonyonyolani ebyuma byatulimba kati nze mbabuulidde nti omukyala eyazaala omwana maama w'abaana singa yagambye balirativu si basegirinya nti abaana si bammwe bandibadde batuufu naye bwe kiba nga bwe kiri ebintu by'abaana b'abantu mubaveemu mujja kwonoona amaka g'abannammwe ate nekireetera ebimu ku ebyo nti nabibagambe dda mumanye nnyo nti omuntu mukyala wo mwagala ennyo n'abaana be munazaala mujja kubanga nabo obaagala nga ne maama waabwe abaagala kiviireko okuba nti emiroboli gikendeera mu bakyala n'abaami nga bakaayanira abaana be balowooza nti si baawaka kiwawaaza nnyo amatu nga bagamba nti omwana ono si waawaka nga naye atudde wali omwana oyo mulowooza damage gye mumuteeka ku mutima ne ku bwongo muligisangulako mutya nga banne bamugamba nda tolina bwawaka oyogera ki se tebakuzaala wano tolina na taatawo kuba tewaliwo na muntu wa kireiminga kireimulesi child nga teryamu kireiminga era gwe olowooza nti omwana gwe muzunza mutyo tebakuzaala wano ensobi zammwe ezo yazirimu lwaki omwana gwe muzunza wandiddidde omukyalo oyo n'omuyita muteeke ebbali omubuuza ebintu bulungi ng'omwana tali ki involved bwagamba nti munnange kyalino kyakunyonyola ensonga bw'olaba nga kiri wathe okusonyiwa omuntu omusonyiwe omugambe naye munnange wankola bubi kinkopisiza bubi simanyi oba naaterera naye tugende nakyo kubanga ekyazze kiba kyazze n'atali muzadde amera amabeere aliwo awo mukwano gwange yeegaana omwana we ate ekyo naawe tokiwulira nti oyo nze oli omanye statements zemukola zezimpa ekyokuddamu ate ogamba otya nti omusajja yeegaana omwana we nga naye amaze okugamba nti mwana we anti yagamba mbu oyo si gwe nali njagala sinze si gwe nali njagala omukyala azaale ebintu bino si gundi amanye nti si era tawaayo nabuyambi si nswa era si njuki nti ze zisalawo ani anaaba omukazi oba ani anaaba omuwala oba omulenzi
enjuki ze zisalawo ani anaabeera drone ani anaabeera waaka okusinziira ku mmere gye bakuwa. N'olwekyo oyo agamba munali sigwe nali njagala wali oyagala w'amagulu ana Katonda ayinza okuwa nga buli gwozaala wa kugulu kumu ne tulaba oba be wali oyagala bozzaako bonna bw'ataba nga omutwe gwatunula eno oba amatu gaatunula eno. Butereevu tetugenda kusukkako awo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba naye kali akantu bakayita batya Muna agamba atya Muna. Njagala okubajjukizaako bannayuganda mwenna nti eddagala ly'amannyo lye bayita kungwa eddagala kungwa ngalikyusa amannya bwe ngamba nti oyo kungwa mu kulwana mba sitegeeza nti erinnya lye kungwa erikola ekintu ekitegeerekeka omuntu n'osenya abadde awunya ekivundu buli muntu n'agamba nti omusajja awunya akawoowo bannange mukamwa nga buli muntu tayagala kumala kwogera naawe buli gwokuba akaama yakukwatirayo omutwe senyesa Muna Herbal Mouthwash. Muna Herbal Mouthwash yeddagala ly'okusenyesa amannyo agabadde gakunyenyera gatereere agabadde gakutujja gasirike agabadde gakubwatuukirira ng'obadde ogaayo ekintu n'owulira nga akantu akugize gawone. Nze wendi ennyama gannuma. Senyesa Muna Herbal Mouthwash ajja kuwonya ajja kutereeza era ojja kubanga omufuna mu drug shops zonna ne mu pharmacies zonna ne maduuka ne matundiro mu ggwanga lyonna kubanga lyakakasibwa National Drug Authority ate nga n'abali ebweru osobola bulungi nnyo eddagala eryo okulifuna awali ebintu bya bannayuganda bwe babitunda. N'olwekyo senyesa kozesa Muna Herbal Mouthwash ddagala ddungi nnyo ly'erijja okuzigula amannyo go gatemagane geeruke ate nga ne bw'oba olina katuli nga go gakakendeeza. Kyova olaba omulembe guno bukya Muna Herbal Mouthwash ajja ye amannyo tebakyagakuula okuula amannyo kwadiba bukya Muna ajja. Nali nze sirya mmwanyi kati njagala bamale zisiika ate bazaanike nabadde nkola obutebe nagenze buno busumaali bwe bakozesa obutebe nakalumisa akakutuddemu lwa Muna ate ndo namutandika nga asaaga nga simanyi naye eddagala lyankoledde ndaba amannyo gange gonna tegaliimu. Kozesa Muna Mouthwash gonna ogayina nkutidde n'amaaso gonna n'amatu gonna mpulira pozi ng'olina kirala kyonjagaza. Tujja kuba nga tusisinkana bannange Mukama abatukuumire. Amen. Manya n'eddoboozi za David Sanchez aka Mr. Social Media Monster aka Mr. Social Media Monster. Tuli ku Mukutu Cook Promotions ne Ground Media Uganda. Tuli wano ne Muzeeyi Kagato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala bagamba nti Brina Shoes awe Bukoto agenda wo muwagire abo bo baveeko. Brina Shoes najambadde n'empita gye mpise buli muntu n'agamba nti kweri nibagamba nti ate ngozze buto ne bagamba nti twalire muli ebinnyo mugende mu Brina Shoes nammwe mudde buto. Bw'oba oyagala okutambula ng'oyambadde bw'otambula buli mwaka obuuze nti waye engatto yaawe eyo nga kino kiri kiraasi nnyo gendako mu Brina Shoes wali ebukoto ojja kubanga ofuna engatto first class buli muntu gy'anaakutunuulirako n'agamba nti ddala omusajja ayambadde. Ali ku 0759 64 98 36 075 9 64 98 36. Gendawo awe Bukoto osobola okubanga omuwagira. Kojja Kagato ogamba otya? Bulungi munnange muli mutya bannange. Gye mubulidde Brina Shoes yankolako. Oba wakitegeera. Olwamala okuwa engatto n'oyingira ensiko. Etya. Anti obadde okyalaga kyalo kirambe ng'engeri gye baakuwamba. Mbeera mu kyalo. Kakati wali osuubira ki? Gye mbeera. Kati mutaani we engatto teyagaye nti ogimuwe. N'akijja mukamwa muttirawo. Anti ayinza ojjambala mu ngatto. Tasobola. N'agenda ku high school kadanke nga gyayamba. Tayinza tasobola. Kuba abaana bange ate bo tebannenkanya kigere.
kati omwana wo mugulireyo nja mukunja wandi bwenafuna akasente nja mugulira ate munnaye anti nazo ndiza amayirizo mbeeraawo njiyiya buyiiya olaba nina ne bentumye ekyebukulya naye bannaye omuntu abonyebonye n'abantu kasita osiibye mu kantu senga bewakeddemu oli taniigina nga mbwa ekkuse ekipooli tagenda sitandi eyiyo ekyaliwo njaba beesirikire ekyaliwo yeyo embeera nno eriwo munnange tubaddeyo mpozi nali njagala kugamba abantu abasinga obungi nti awaliwo abantu bange abali ekkata nti ebintu byammwe bijja kubanga bijja embeera ebaddewo yebadde ekyalemesezza omuntu ajja ekkata okubaleetera ebintu byammwe otherwise mujja kubanga buli kimu mukifuna bintu kyaddagala lino lyobaweereza yes ne baŋŋamba abava mu kiyumba babeera ku kigundi kukasabbooni kali ate eddagala balyaki kati gwe abakugamba simanyi nti oba be bantuma oba oba wali akigalanga abantuma balala naawe abakugamba balala singa abantuma be bakugamba bandibadde bagamba gwe ntuleetere bwe ndowooza naye nga byonna byonna bijja kubanga bitereera mube nti mufuna ebintu byammwe mu budde muzeeyi Kagatto wangi ekiriwo chairman Nyanzi bamukubyemu ebituli baani honorable Latif Ssebaggala nga chairman Nyanzi yasinze okunokkolamu ababaka mu kibiina kya Nuupu yajja nagamba muzeeyi Kagatto weesimbye ku bwa meeya vaako jangu ku 5 lekerawo gundi lekerawo Sanchez akolewo ki yajja afuga abantu hata olwo abatamanyidde bumanyiizi bu meeting zituula wa chairman Nyanzi akola ngaani munnankani mu Nuupu kati bamuteeka ku bwa international relations akunga abantu beeyo nali nyina kyenjagala okubuuza lwaera wakuba nti nno bona omanyi abaana banuupu balina problem bw'obuuza ekintu nga kiri developmental gwe bw'oba okiraba mu ango mwokirabira bo balowooza nti olumba kibiina naye ne kyova olaba ebintu babiraba luvannyuma nga kikoze ki nga kitambula kigenda kyali kyetaagisa nnyo gundi oyo okubeera nga era naye ali mu structure ya kibiina ekyo ani Nyanzi anti yategeera ebyobufuzi yaliko eno mu NRM kati nga beetaaga experience ye bano balatifu tebalina experience anti bagaba Latifu simanya bambega Latifu omuntu nga Latifu atabeerangako mu NRM bw'omuyita mbega olwo ate egundi yali ako chairman we NRM ye oli muganda wa mukulu ebyo bibeerawo bonna abagenzi balya mu bannaabwe enkwe babeera baganda baabwe era abantu bonna abafunye ebizibu babifuna na baganda baabwe ddaani mikwano gyabwe abantu bafiiriridde principal mulimu baganda be naye si bantu ba bulijjo mu mikwano gye kitegeeza nti emikwano gikira oluganda ate oluganda lujja kwonona ajja kutya okugamba ku muganda we embeera egenda etyo nebwalaba ne Eddie awo bwe yali atandise engeri gye yali abiyingiramu naye yali ajja byonoona naye abantu bamusirisa mangu nekyembadde ŋŋamba kye nandiolowoozezza ne gundi alekerawo okutagala bw'atyo atagala nnyo ne Latif gundi Nyanzi wuuyo yesimbawooko yali chairman wa Kamoocha owa NRM mu kwesimbawo nga batandise Nuupu ne yesimbawo mu Kampala Central ebisanja bibiri kati ate nti ayagala Kawempe North yazze mu South si North we wana Lukoola eyo saidi yazze mu South kati atagala ki kati lowoozaamu omuntu owe Kamoocha ate okwesimbawo mu Kawempe South tawangaalira Kawempe South kati ne bwasegirinya yeriranye Kamoocha ate n'obuukawo n'okwata eno eriranye n'akulabye Kasubi omusajja talinayo eyo maka nze simanyi ne bw'aba ogayinayo yagenda okwesimbawo mu Central namwe yalinamu amaka kati okwo si kutagala nze nandirowoozezza nti oba bandite batereere akakkane oli Elda bamwebuuzaako kyolowooza nti kati nze nembeera oba nze nina ekibiina kyenkulira nga ndeeta bato bange bonna nga mbateekamu ne bakulu bange bajje ku mulyo si enkola entuufu nga mwagala ekintu kitambule kyemukola muteekawo structures era abo bokka abazitegeera abazimanyi bebazikola ki naye oyo kati olaba nti yatuuse okuba nti yasalirawo constituency ani anaagendayo
wadde kale abitegeera nnyo naye n'otegeerera n'abatuuze ab'ebyalo ebyo ku muntu kwaba agenze nti ono yajja obbakolera birungi ono yanaabakolera bw'ati anti kuva 2021 era ennwe zaali zisonga mu ye okukola ki nti chairman Nyanzi yatunda tiketi za Nuupu anti kati weziba ennwe bwe zaamusongamu ekyo kiba kikwongera kubeera tutumu oba kikwongera kukussa anti wali ogambayo nga bagamba ojombega bamusasudde ate baleme kulowooza nti olina kumala kuba muganda wa munene okukola ebyamagezi naffe tuli eno nga tetuli baganda baba president tetuli baganda baba president jeno ba bibiina tetuli baganda baba chairman ba bibiina naye nga amagezi goowa gayamba okutambuza ekibiina okugenda mu maaso okusinga okusuusuuta omanye ekisinza okuleeta ebibiina by'obufuzi mu Uganda okugwa baganda babakulembeze baabyo kulowooza nti nabo balina kye bamanyi ku by'obufuzi olw'okubanga muganda waani wa munene singa amakampuni ago golaba agatambula obulungi baganda bannyinigo singa baali bamala gayingira mu kampuni ezo singa nazo zaagwadda ekireetedde ebibiina bino okugwa n'okutagenda mu maaso ate kutuuka kiseera nti ate muganda we yakusalirawo kanneebuuze ku baaba bw'aneebuuza ku baaba lujja kukya lumu nga baaba gwe yeebuuzaako nga amulaza jjinja ng'ate abadde alina genda hoima esebo so ovumirire ekyagundi kyeyavuddeyo n'ayogerako ono waaba yeesimbyeyo kozi bagamba nti ekisooka ono na candidate mulamba lwaki ate aba yeenyigira mu kugamba nti gundi vaayo gundi afuge gundi vaayo gundi amangu ddala nga mwami Nyanzi yakasalawo nti ajja kwesimbawo nga aspiring candidate tateekwa kuwabula ngeri kibiina gye kinaatambuzaamu mirimu gyakyo kuba naye already yavuddeyo dda alina bw'ayagala okwesima kitegeeza nti alina bw'ayagala okusimplifyingira ebintu equation bw'obanga kati gw'osalawo otya nti gundi ve egindi ono gundi agendeyo gwani chairman wa Kkunga Uganda bw'oba oli wa Kkunga gwa olina kubeera ku bawagizi so si ku bagundi bammemba beesimbyewo already memba akirimu ate omukunga koki gwalabamu obusobozi gwe si gw'okunga bammemba bano gw'okunga batannafuuka bammemba kati gw'oyinza okuba nga obuulira enjiri ate abaalokokedda oba otegeera kati awo wetuli aleme kusalirawo bano abaasalawo edda nti nze najja nga yeeyewaddeyo nti ne gyabadde yonna yonna gwe ogenda okulowooza nti anaasobola oba taasobole nga bulijjo ye alwana ekibiina akimatiza abantu akinnyonnyola abantu therefore gwe tolina ate mbavu zimugamba nti wano tojja kusobolawo genda gindi gundi wano yasobolawo kati naawe tojja kusobola kale Kawempe South gundi yasobolawo abaana ne bavaayo ne bavuma Latifu mbugoli state agent biki ebyobufuzi waki tobivaamu ekyanti kyekugambye kyekizibu ekiri mu baana abo nti buli muntu alizoninga ennyo bw'olizoninga abantu abo nga batandika kuwoza oli state agent baba batali ba state agent what have they done and what have they contributed they are in the struggle gundi tagiriimu struggle Latifu mwali bw'aba mwali lwaki ggwe naawe ali mu struggle ate ggwe olaba abalala nti bono state agent olowooza ekibiina ng'ekibiina tekirina bakebera kintu ekyo nti naye ddala ono genuine gundi supporter oba genuine member oba ki eyo gundi tebagirina department eyo okamudira bano abawalaala be bagenda kubuulira nti ono state agent era state agent be babawandiika ba state agent balyoke basobole okumanya nti ono nooli abamu nabo emimwa gibatolokako butolosi state agent tumumanyira kuki kubyogera ebikuba struggle ebikuba president Kyagulanyi bw'olowooza nti singa njogera ekintu nga kimulambika wadde kimukuba mba state agent bowe balowooza anti tuleme kukolera ku ndowooza z'abantu batalowooza olaba naffe bye tukola wano bagamba abo ba state agent babasasula bwe tuba twogere tulina bye tukola
tulowooza ne tulumanya nti netwebuuza nti kino kitambula kitya bwe kitambula bwe kiti kinaakola kino so si buli muntu alina amagezi galeese oba wabudde nti abeera state agent bw'abanga gw'omanyi ba state agent then naawe bakute bakugobe mu kibiina kubanga gw'omanyi ba state agent gye babawandiikira era obaawula n'obbaawula naye ate walemu okubalaga gy'oli nti bano tubeetangire oba tubeepene kiringa gwe bw'okeera ku makya n'omanya abalogo oteeka kuba nti oli omu ku balogo oba abawerekera abantu abagenda okuloga nti omusajja ali musezi kitegeeza nti bw'aba state ng'omanyi ba state agent ndowooza gye babatendekera oba gye babasindikira naawe obeerayo mu lukiiko olwo n'omanya be walonda ne beotaalonda nti ono tulya naye ono twamulonda mu ba state agent naye azze wano so nga tugenda mu kalulu naddala wano okugaba kaadi za nuupu era Latifu ng'akikonako ng'agamba candidate either agambe nti nvudde ku reesi eyo adde eri mu komiti evetinga oba kakati nja kuwaayo ekyokulabirako mu NRM yani odongani Tango Odoyi asobola ate naye okwesimbawo simanyi oba yali yesimbawo tasobola nakusobola kati bw'oba oli mu kakiiko akavetinga oba akalaba gundi anaasobola gundi taasobole ate gw'obeera otya ng'era oli omu ku abo abeesimbyewo kitegeeza nti olina bw'ojja okunafuya olw'okuba oyagala okuyitawo oba ng'olina omuntu gw'oyagala agende mu kifo omanyi bajja kutuuka ekiseera bagambe nti oyo alya ssente olw'ebyo byagenda akola kijja kulowoozesa abantu nti olya ssente muganda wange nze bwe ndowooza ku lwange anti era kuva dde bagamba alya ssente ate omukulu tabalina kyamugambako kitegeeza baba balya bonna oli waaba atuuse nga tamugambako munne nti owaayo byokola biswaza ekibiina ekyo nakyo si kirungi so mbadde nsaba bw'abanga ali ku kakiiko akagamba abantu ndi gwe gundi genda gindi gwe ojja kwesimba wano gundi teweesimba wano kitegeeza nti alina kuva butereevu ku mulimu era kyova gavumenti yo yakola enkola yayo nti bw'oba olina ekifo kyoyagala okwesimbamu osooka n'oleka omulimu kakati bw'obaba nga bakuwa omulimu ogw'okubeera gundi kyemani wa Kkunga olina okusooka ebyokwesimbawo bw'oba ogenda obigendamu olina kusooka kuleka kiri kati awo muzeeyi Kagato wenjagala okwebuuliza osobola okubeera ng'olina ofiisi ya gavumenti ate ng'oli honorable oba ebyo bikola Uganda oli nga honorable tugeze Kampala Central ate ne bamuwa obwa minisita kisoboka ba honorable tebabawa ba minisita bebawa bwa minisita basooka ate ba honorable ate tebasobola kuwa bwa minisita guba mukisa gw'amaanyi nnyo nga tewayitamu nga MP kati tebakyabikola President yagamba nti okunkakasa nti abantu bakwagala genda weesimbewo wetujja okusinziira okukola ki okuwa obwa minisita